Akagereke kiri nti kati abasinga muzuukuse. Mutegedde office eno kye yali erwanyisa awo embagala. Ekiboozi kya legitimate babaka balayidde NUP etuliddemu olukwe. Eno video yegendo kisamalizinga. Era bw'owuliriza video eno noddayo okuwulira omuntu yenna asonga mu kitebe n'ababaka. Wuliriza alaba katambi kano. Manya nti omuntu oyo yali ku project gye nali nkuba. Laba yalaba katambi kano. Nga ntandika ebintu bino nze nali sirwanyisa opinion. Nali nkuba project. Kubanga abantu abawangalya wano ku internet mukimanyi. Ebiseera ebya making up bias facts omutuufu. Dayo back in history. Obambuuza ku babloga bo. Ebiseera ebyo abaali balumba ekitebe ky'ekavule. Bajja kubuulira era bajja kunja simula. Wuliriza alaba katambi kano. Wano ku internet tewali muntu asobola kunfunako win. Nkuddiremu wano ku internet tewali muntu asobola kumalaga nkwata nsobi. Lwansonga nzize nkibajjukiza bbanga lyonna nti ndi marking guide. Bwe njogera ekintu kwata peni wandika kirinde kutuukirira. Tuula wano. Kati kino ekiboozi ngenda kimala. Ngenda kuzanya video eza. Video ebbiri ze ngenda okuzanyira. Bw'ozivaako nga totegedde manya nti gwali mu project eri funded. Kantandike na kibuuzo. Twagondo genda mu kalulu ka 2026. Twali tetumanyi bigenda kuvaayo. Okujjako nga tulibeerabize nnyo nga we are too forgetful or we are too quick to forget. Ebigambo ebyayogerwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu throughout the entire campaign period. Omanya ekyennyamiza nti ebigambo bino tebinnayitako yadde emyezi 6 naye ebyana eby'ekibiina ekya infant class ngamba biwanywanto ebikwata bboto n'omusomesa waabyo sewanywanto. Ebigambo bye ngenda okuzannyira wano baabyerabira dda. Wuliriza, tugenda ogenda mu kalulu kano ng'emitendera gyako tugimanyi. Kanoonye, kalonde, kakuume, nga keesemba ya kabanja. Wuliriza, omukulembeze n'atubuulira bulungi ani eyalina okukabanja. Njagala nkutwala empola. Kati nga sinnakutuusa ku ani yalina okukabanja n'ebyali bigenda okuva mu kalulu n'ebyali bigenda okulwangirirwa, omukulembeze yakubuulira outcome n'akuteekateeka omanye ky'olina okukola. Bwe yali e Masaka wano mu bigambo bye ngamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakugamba bw'ati. Wuliriza. Naate ebiseera ebimu njagala obagambe ebigambo nga bisobola okumalamu amaanyi naye nga bw'oba mugumu ate nga bw'oba ofumiitiriza bijja kuwa busungu, obusungu obwo bukuwa amaanyi. Nsinzira wano e Masaka okubategeeza ti byabakama ne bwe tuwangula n'ebitundu 9 ku 100 tagenda tulangirira. Byabakama tagenda tulangirira kubanga akolera Museveni. Byabakama tagenda tulangirira kubanga yalina okubeera ripori mukuno okukontana naye yavaayo n'avumirira kyetuyita protest vote. Kati kubanga omukulembeze yali akimanyi nti bannayuganda twali twalwala ng'ebirowoozo byaffe n'essuubi lyaffe twali twabikwata ne tubizingazinga ne tubisabika mu bakulembeze. Yali akimanyi nti buli we tuva mu kalulu munnayuganda asookerwako alowooza nti sipaaka oba entandikwa y'okuggyako Museveni bagenda kubeera bakulembeze, bagenda kubeera ba MP, bagenda kubeera ba kansala. Ng'era munnayuganda president yali akimanyi nti munnayuganda yali stuck in the mind ng'ali static ng'alowooza nti ng'omaze okulonda obuvunaanyizibwa bw'okuggyako Museveni oyina kubukwasa bakulembeze ba kansala ne ba MP. Mu kavidiyo kano kengenda okuzannyira yakubuulira omulimu gw'omubaka ne bakansala kye bagenda okukola, obuvunaanyizibwa obw'obutagaba legitimase oba obw'okugigaba n'abutunuza mu direction entuufu. Mu vidiyo eno gye ngenda okuzannyira yakubuulira omuntu ayina omulimu ogusinga okuba omunene ogw'okutwala General Yoweri Kaguta Museveni okukakasa nti tafuna legitimase, n'akubuulira n'okubuulira nti bw'oba okikoze oba tomuwadde legitimase
bw'otakikola omuwa legitimacy. Wulira vidiyo eno tukomewo. Essuubi lirimu mmwe abantu. Nze nsobola tiimu yange naye essuubi lirimu mmwe. Essuubi teriri mu makooti. Essuubi teriri mu bano ba MP bakina meeya baani. Essuubi lirimu mmwe. Bano Justin Rwogezi, bano ba MP ba meeya bakansala omulimu gwabwe kubwogerera amazima kwogera bino ebituufu nga babyogera ku rediyo nga babyogera ku TV nga babyogera mu paliyamenti yaabwe kati yafuuka ekisasalala kubanga Museveni yagiteeka mu nsawo bw'ati. Ndi wano okubategeeza nti okugoba Museveni essuubi lirimu mmwe. Muzzemu mulaba tinaabakulembeze be mulonda abamu amanyi obbagula eitha ne basiika oba ne bakyukira ddala ne batandika kuwagira ebyo ebikyamu. Ndiwano bategeeza nti tewali muntu mulala agenda kukyusa bulamu bwammwe baganda bange okuggyako mmwe. Mwe mulina okulembera mubakulembere babagoberere. Yemma mwe tulinamu essuubi mwekolemu omulimu kubanga kino mukisobola. Njagala bategeeza tinga bwe muze wano abangi obanga bwe muli wano amazima ga Katonda muzigulu. Museveni tasobola tutta pena n'atumalawo. Tasobola yadde kuttako bantu 100 oba 200. Kati awo wennyini wenjagalira okukubuuliza, olina omukulembeze nga ye revolutionary leader wo nga yasooka n'akuwoninga ku biki ebigenda ova mu kalulu n'akubuulira behavior eya injustice by'abakama bwegenda okuba. Teyakoma okwo, era akitegedde nti ogenda kwekwasa ababaka nga tuvudde mu kalulu, era yali amaze okukitegeera nti gwe obwongo bwo bugenda kyuka otunuulire ekibiina. N'akubuulira nti togeza n'otunuulira omukulembeze yenna. N'akugamba nti gwe nange buvunaanyizibwa bwaffe okutwala General Yoweri ne gavumenti ye emisinde. Ekibuuzo, twatuuka ddi ku level ey'okunoonya excuse out of obunafu bwaffe n'obutitizi bwaffe? Twatuuka ddi okunoonya ow'okunenya ng'ekyokukola baakitubuulira before? Mbuuza, twatuuka ddi ku level ey'ekigambo legitimacy ng'ekyali kiteekeddwa okukolebwa obutatuuka yadde ku level y'ekigambo kino twakivaako? Kankubuuza ekibuuzo. Okusinziira ku vidiyo 2 z'owulidde, who betrayed who? Kankuddiremu mbuuze, okusinziira ku vidiyo 2 z'owulidde, who is to blame? Kale senga tubadde bakugaba blame, who should take the blame? Ekibuuzo kiri nti ani yagabye legitimacy? Oba ani yalina okumakinga sure nti n'ekigambo legitimacy tekijja mu discussion? End of story. Worked upon in the very first phases. Kubanga tugenda mu kalulu nga mwenyewe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okutubriefinga nti regardless of the results tebagenda tulangirira, naye ate n'atubuulira nti tetugeza ne tuteeka essuubi lyaffe mu bakulembeze babaka ba MP bra tuyimuke buyimusi twale Museveni misinde. Olunaku olwaleero otudde omaze okunywa omukombooti ng'oli very confident in ignorance, a confident ignorant, very green muzina ensonga, toyina kyomanyi just okulembeza lugumu na buvumu. Otudde katebeko ka stool ogamba abantu nti Museveni abamufudde ligo kibiina na bukulembeze. Ekibuuzo kisigala kiri nti amagezi gazze. Otegedde nti kyonna kye babadde bakuvuga mu project yakkakkanya na kuba mukulembeze? Okitegedde nti gwe babadde bakuvuga kutwala mu project ekuba NUP n'obukulembeze bwayo bwonna bw'omala ekyodde ku mukulembeze? Kati bwe nkugambanga nti office gye ntuulamu teyeebase, owulirizanga bweddayo okuwulira omuntu yenna akunyumiza ekiboozi ky'ababaka ne NUP, manya bumanya nti eyo project nagiraba
nagikuba abo bali goni bagenzi